aya bas mbabuza ko mu munaba tulaba ndino omusajja w'amanyi Isma nkwagala alali nkwagala kuwonya ekintu kimu one oli musajja weeyisa bulungi oli w'amazima tolina nkokola tolina mbwa buli omu abakutte bulungi omuwa kyaba yeetaaze soko obuze kuba tulaba Isma muli mutya abali ku Kaliro boy mugamba mutya abaana bange beeyiganga okitegeera njeru abe Kaliro awo wonna Isma abantu bakwaganya ku channel eno because content yena gwenteka mwe namba funa Tamai Mirundi Junior ne mfuna Kai Wisdom ne mfuna Ashbakato olaba interview yetu ali ku racers wallahi iyo yesinzo tambula anti lanza aludde wano nenkana ne Uganda wallahi Isma bagezako boogera biki bakajja juzi nze mbadde wano manye ebintu by'eggwanga lino wenkugambanga wako nti awo togenda nze wanne tutawaananga kubanga gwe woyagala okubuuka ze ntambulawo nkitegeera okiwulira mwebale nnyammwe okwekumira ku Kaliro boy yenze jjajja wammwe ichuli jjajja.com waliwo oya comment nze nagamba nti Isma buli wadda wakati ano channel ekyalimpya ne bagamba buli Isma wadda tumwagala ena subscribing ku lulwo nga gwe Isma ina following mpulira bulungi ate siri ku social media tokanga toliko mikutu nenga mujebale oyotya wako nga yedi tata nga tuyiya kinyaga tutandikeko Isma lero njaga tutandikire ku mukulu amanyikidwa nga Bebe Cool ne Bobby Wine olutalo olubaluse obupya post ya Bobby Wine wagirabye nga baba Kamiliyoni ogende gule wa Genosale Bebe Cool amwanukudde anti kati Bebe Cool ne Kamiliyoni ne Bobby Wine balino problem mu Bebe Cool Kamiliyoni Bobby Wine problem eri nti new generation yeze yeriwa y'abaana abato bakaroka sita abo epasi simanyi ya mu voice okay. simanyi Victor Cruz kati mwabali ku top mwekuumiddeyo mutya koze banga liyise ddene ngeyo iceberg tekutuka aba Kamiliyoni Bebe Cool Bobby Wine Ready and Wizwe bajja ne bagikuba mu music bagiremwa mu brand okiwulira Kenzo najja n'agikuba mu music ne bamulemwa mu brand kuba balina co-component endala nga family okay ne balina family yonna yonna eri celebrated alina Gagamero band kitegeera Kamiliyoni Leon Island okiwulira nabya ne Leon Island yavamba saha baskeletoni bawuzo bani totonza mweza nyira kakubuza waleetani Bobby Wine nabeera ne babanjo bani uya akyusiza obulamu bw'abantu ba youths uya agenze kwagala funga ki wanga kati politics waawedde bonna ne basigala nga bali tebalina kyakukola tebalina kiddako music musibe tebatulavolinga nga obamanyi video tebakyayinza kuteekamu kuba tezajje zitunda ati basigadde ku commentinga ku buli kiguddewo era ne Bebe yabadde alinze mistake yokka Bobby Wine apostinge ne Bebe alinze bulinzi mistake Bebe gyakola ki gyakola ne Kamili alinze ono gyakola ki bonna ndabye nga bawetedde mu Kamiliyoni anti Bebe Cool Bobby Wine gyamwetedde ani asoose kati Kamiliyoni yagenze ne yeteekamu yo eggulu yetedde mu kkubiro ly'abasajja Bebe n'alinda kuba naye yadde agenda kati Bobby n'ali yakitinga ekya Kamiliyoni ogende kubanga Kamiliyoni yasooseewo Bebe naddako ani aba alina okusembayo awo ati awo Bebe yabadde alina oliriizinga statement after asigale nti yenze asigadde wa Fountain of Honor kati Bebe Cool mwana ayisizamu principal guy naye abadde asaanidde Bobby Wine naye aleke kweyogeza ku buli kimu banayi nasinza kuba Kamiliyoni kati katuni yalese yaki anti katuni agattiramu Kamiliyoni nti nkutaasizza wano mu kwogera naye osigadde oli kannawolo wekyusa kiggwa nti nga omanyi Uganda era kati debate egenda balukawo abanuupu bagenda kwambalirani Bebe n'abagagamero bambalira abaki kati bano Bobby Wine ne Bebe Cool bateekawo buteesi ki mbeera chai alimu sukali naye nga si mutabuli ne babaleka mu etabulire negwe ebyo Kamiliyoni yagenze ggulu ne bamwokyayo ekyabiri miliyoni 2 n'agagaana nenga balinozigabana abantu 26 neŋŋamba ataana mbeera kyeryawo because Kamiliyoni webaka yasooka n'agaana ekintu kinene ekyabawuma okwegatta kimanyi UNCC biki ye n'agenda eggulu
ngate kati Jonosale yamugambye ddayo e Kampala wegatte ku banno Chameleone money maker just mukozi waki wamaja kati kyangu nnyo goba building a concept ojimuwa n'agigenderako buki bugendezi talina attention to detail obudde tabulina iya good music kati oli jemba yalina ki agenda kati agimuteekamu olw'okuba mwamumma obwa meeya munne eri awulira president n'oli oweri gundi kati n'agawaayi n'afa sifuuseeko president agambe president wa uma President Waumusa Uganda Musician Superstar Association kati nga teyabuuza na jemba Superstar Association otegeeza ki Superstar omupima otya luli wakitunyonnyola n'ogamba balinamu superstar trying artist upcoming artist wannabe artist star ne superstar wangamba waliyo ne superstar yes ye yabasatu Bebe Cool Chameleone ne kati bali bonna bamuyitako bali Bebe Cool ne Bobi Wine Kamili anti positions yesamu titalowooza bulungi ku kintu kyagenda kukola kola teyewa budde bukirowooza eya association superstar ne Bebe agibadde mu magezi nga akyategeera akyapima nga era singa yategedde nti ekisawo ky'esente ggulu gye kiri yabadde agenda penko ni wandigiwulidde kuwayevaayo gwewe bakumanyi izima Chameleone ono most of the time tuze tumulabako kale mu scandals ezimu kati kino kimulekawa wala nabe abaana bamisizaamu nnyo eggaali ogenda Chameleone twasinga okwagalwa e Uganda we PA w'omusajja anti naye asinga okwagalwa e Uganda mu bayimbi kubanga n'okola ebintu Chameleone byakoze e Uganda wano baba akusibaasiba dda kati Chameleone ayagalwa nnyo nti nemweyo byennyini bemuyisizaamu amaaso ate bagenda mukwatibwamu ekisa bamugambe Chameleone amususe namwe mwasusa ojjolo nga dokita okategedde era afunamu njola music wenna agudde Chameleone naye boogera kwani Milikwezi omanyi bino ebya music bino tokkirizanga erinnya okuva mu kamwa k'abaki k'abantu bamwadde omulimu ku UNCC Milikwezi omulimu guno anagukola ajja gukolako amala agulekewo lwaki nga tekivaamu sente ati tewali sente zivaamu ebyo byonna bamuwuduwinkinze baagala mukyayisa bayimbi ngenda mu advisinga gwe person advisor wa Chameleone ekyo kifo kiveeko kya kisiru baagala kukyayisa bayimbi batya nga tewona agenda kuba abaki anti UNCC ye controllinga music wammwe yenna Uganda yebadde etwala buli kasente kammwe katuukira awo akavudde wano kati Chameleone bakutaka ku boodi eyo owedde ate atya nga kunagenda basakira anti board member bw'obeera mu cabinet yonna babeera ku majority kati board member ya UNCC ejja kuyisa ekintu ng'aliko Chameleone omu tewakanyiza ali omu bayisiza majority mu board meeting majority kati abantu 8 bayisa ekintu kati abayimbi bayombe babagambe mulinawo representative ne board member Chameleone Allahu Akbar olyoka owulidde bakikoze musuula munafu yamanyige mu bayimbi ati Chameleone Jonosale awulira wuyo okulaba Chameleone byokukaya nebyabayimbi agamba Chameleone lwaki bw'otuuka ku bya musical jeeno nze Jonosale siyimbangako valuvalu nnyimba zo zonna zizo ye lwaki tukayana genda otuulire eddala eri gye basalirawo ki amateeka g'abayimbi byonna bye bakola naye nga bali bagenda osangayo bookero bagenda muwa ekitabo weeki bakimuwadde bamuwe essimu empya yaabwe gye bataddemu tulaaka nga buli kimu bakulaba emboozi zonyine zonna baziwulire Chameleone va ku bifo ebyo wamanyira kwetambulira wagende waani awo ku boodi okwo batuula boodi member yeetaaga omuntu ali concentrated omuntu alina time Chameleone Chameleone talina concentration ku kintu kyova olaba bintu bingi abitandika n'abirekawo yatandika uma n'atandika radio online n'atandika TV atandika ebintu bingi naye talina patience kuba ye money maker administrator Chameleone ku board gwetaagayo basiriva Kyagulanyi
Silver Kyagulanyi wagundi wa mateeka. Anti era ku board omuntu wa mateeka tatuka ku board. Atula. Katika milioni abamateeka anasoma di microfinance finance omanye ekyo ebintu ebirimu amogo microeconomics bagala ekintu eki kukyayisa abayimbi nga bagenda yisa ebintu bali akasente ate bagamba abayimbi kamilioni yaliko nga batuyise etteeka lino. Okakalanga erinnya ya kamilioni wansi ku ttaka.